Inside Out. Okay, the Inside Out. Nange Simon Muyanga Rutaya omukutu gwa SML News UG. Tewebelanga tugobera buli kiseera. Subscribe, share, like, comment. Teri muntu gwenjala nga muntu akomenti nze ne bwoba ovumye njagala nnyo omuntu atalobulebe n'obiraba n'obitegeera no commenting ne bwoba ovuma ne leero nga bulijjo ndi ne Yosefu Tamale Mirundi Junior mutabani wa Tamale Mirundi Senior ne Florence Namayanja benina oli owammole nedda ninono naye njawulo ntono ddala naddala montegeera Mirundi ali atya Senior nabadde naye ku Sande gyali ali bulungi ali anwa era abatumira naawe era sebo yakutumidde naga ati bw'oba ogenza okukola ne mukadde waffe sa Simon mugaye mutumidde nnyo oba kasibutuusizza kituufu mwaggwamu esiyo nemanyi nti gwe nekitawo mwaggwamu okuggwamu muki sente mukitawo mwavu nnyo ali wakati nekuba ennyonyi talina obwavu babupimira kuki oli mwavu kwani omuntu oyinza okuba olina sente naye ng'oli mwavu compared ku hamu which is nalekawo ku minisita omusajja nanvuma namuga ekyapa kyo kifu namuga nze ninga medical doctor kyenkugambidde wano ne bw'oligenda ng'olina looya atali musobozi era kyanagamba namuga ekyapa kifu kino nanvuma naye nga kavubuka gwe tategeera bunaku bwe bukwogeza naye natulako wansi ku musajja oyo ekintu kye kyannuma naye natulako wansi nze kanneŋŋamba nti musajja ono lwaki anvumya obunaku naye mbutuufu nagenda okubikkula kateni ya ofiisi yange nemulaba nga avuga emmotoka ekitono ennyo yali yabukadde 9 naye omusajja abadde mutuufu oli munaku wakikakasa compared ku ye siyaŋŋamba siina magezi yandibadde osanga mu kyama naye ndooza bambi yeepimapima nange nantunuulira no munaku he was right ebintu ebimu tuleme bitekinga with offense so obunaku obwo mwaggwamu gwe nekitaawo tusobola okusinziira ku ntegeera ya buli omu kwera we twali tuzifuna oba ze baali batuvuma kawogamba nti twaggwamu osooka nokkiriza twayina naye ziri ze twayina zaavaawa zaali zizo oba gwe wazireeta kati oba si gwe wazireeta kisoboka okuddamu netukola ki netufuna okubula empisa kwabamalamu empisa eggwanga lino lyonna bogera ebintu biri gwe nekitawo temuyina tetukola mu kisaakaate era buntu basaasira nnyo kiraga nti tubadde tulowooza nno nti kale oba omwana omwana agenda ffe tetulowa mu kisaakaate you see they have made you to think nti submissiveness mwina culture yamwe nti n'omusiru akubuulira ekyokukola me I listen to intellectuals nagula emmotoka yange eno Subaru owa boda naŋŋamba ezo emmotoka zinwa nnyo nemugaa wagigula ddi you see idiocy and ignorance esaanikiddeawuliranga boogera ati tizinywa nnyo obasaya ku stage za bodaboda nabasooka nga they have stories ono sete yazifuna ate naye nga bozi babozi ignorance omuntu teyasoma busawo naye akutunira bwa nti daga ne junior ng'olina situlwesi situlwesi ngaakuluma nomugaa tewasoma stress is a body reaction towards stressors stress tetumulaba tulaba symptoms we bambikira wano nti ofiiriddwa nkaaba okaaba ye symptom amawulire ye stress my body reacts kwa amawulire amabi ge baŋŋambye and then I get the symptom okaaba
So okukaba is not the problem. Yes, it's a symptom. It's simply a sign of something. It's a sign of stress. But stress is tosobola kiraba physically with your eyes. Your body reacts with the stressor. And then you get a symptom. Mtoizo kutambula ng'omulalu ng'ayogera yekka. That's a symptom of stress. It's a chemical reaction. Then I hear other people saying, but the source of the Nile, everyone, which is a lie. A river cannot be a source of a lake. You say, geographically, techisoboka. What? Kati ebyo birimba. Ekyokubiri wakanya abasomesa abatusomesa the source of river Nile is in Lake Victoria. Waliwo obulimba obufuuka amazima mu psychology tetuyita psychosis mass. Psychosis mass society etandika okukkiriza ebyobulimba nga amazima. Musajja takola mu lubiri tamanyi nakkubo litunudde mu lubiri naga kabaka yabuze bamuwambye. And even intellectuals follow. I cannot waste my time doing an who has never got an opportunity to have a proper job in life. An appointment letter and you tell me that where is the kabaka? You? I can't. Awokusoma kwange kuba kuweddewo omwogeza alabe ekimutta kuwaayira oba oli awo aba ne byalabye. Mulenzi ki mubategeevu tosobola kuwemulira mu kooti. Tebawemulirayo. Dino oba oli mutuufu. Tebawemulirayo mu kooti. Oba oli mutuufu naye ate mu katale k'omubuulo awemula yasinga. Akakazi tekamukoze kakati mulenzi kyezaba tegeevu ezabakubi b'enduulu. You cannot develop in life if you listen to idiots. Nakigaana ekyo abawi b'amagezi bayitiridde they come to my home. Junior tusobola okukolamu ebibi anti bye byattise ono omugenzi ise oli w'amaanyi nnyo kati tusobola kufuula bulandi ki ndi w'amaanyi kwani compared to omanyi mu bannayuganda 1000 nizo okuba siriimu kati olwa background zaffe gye twava abamu olaba omuyimbi omuyimbi ono yagwa naye nga yatuuka gye yali alaga ebyalina teyabisuubira. Ate yagwa ate aba yagwa atya ye kyeyayagala kati gwolaba nti yagwa ye kyeyali agoba. Thank you so much. Atoloza Silver Kyagulanyi akyayimba ayirina mubiri wakyayimba yayimba n'afuuka. Juliana Kanyomoza akola concert omulundi omwaka. Just one. To keep the talent going. The talent going. Ate nafuna sete z'abayimbi abayimbye mwaka emirundi 10. The issue is not how many songs you have. What are you singing? Uyimba biki? Oyogera ebyamagezi ovaako ddi kubanga olaga nti Junior yayise. Mubiwulira ne bwe tubyogera babiwulira. Tibe kyabiwulira ebyamagezi baagala bawemuzi. Nti bakugaa nti twayiseeko dda. Tebabiwulira. Kati twasigala omala kufa ne basalamu bu vidiyo bwo. Abanange omwana ono yali mugezi. Katugamba yatulabula. Yatugambirawo. Yayogera. Baali wano bamuvuma. That's our society. Kati gwelindako wano ku Valentine onoonya akuwa ekimuli n'akubula naye fola b'ebimuli ebiriyiikewo wano onoonya emitwalo 2 osasule Land Road naye fa olumbe luba mu bikadde tusonze obukadde 5 ate omufuzi muyambe zitya nga yabeerawo kyobulaba when I die saagala muntu kwogera nga talina kyeyanyamba mu bulamu. Ennaku zino okufa kati kwafuuka budaala bwa byabufuzi abantu ne bajja okwogera ku mugenzi okebera ekitabo ky'abalwadde bawandiika baali 3 abajja okumulambula
kati tuweddemu ak'obuntu psychosis mass kyenagambye mu psychology ensi egenda egwa eddalu oba tutuvumye nnyo nti eddalu si kivumu ebeera state gy'obeeramu eddalu si kivumu bulinga busiru you can be stupid ku ssaawa 7 ez'emisana n'ogeziwala ku 8 kitundu it's a state ebwanga mutamiivu omutamiivu tabeera mutamiivu throughout badde ng'ogyeko oyo wammwe yowoya sayidi lwabeera sobale kubeera oziwofula naye nga ye nedda abagagga omwenge teguboonoona omwenge gwonoona baavu anti onwa buli kika beero taliyo mumpe ekiriyo kati ffe as nze nwa wines where there is no my wine I don't be there sima omugagga agenda mpe ekiriyo kakati negugenda naye nga bw'otanywa obaaki kanga omulenzi omulungi nga gwe kubanga omwenge is part of you is also attend Muslim. Is this an Arab country? Siri Muslim. Have you ever seen me? Yes, I'm a Catholic. Katonda yenga yagukola kumbaga yekana gukyaliwo gwe munywako yakola kitoko so bamuga ate guno gwotabudde muka ate teba Bible tetuule wane yamala nanwa katoyinza ya testing ogambye ote oyogere ku Yesu Kristo ayati kituufu these are biblical nasoma divinity these are biblical Bible tekyogera ko nti yanywa ya testingako Yesu Kristo naye bagamba mbu gwali muka kitoko baba oba kalendire mboke baga embaga n'omwenge gulina amaanyi kale embaga yali eyimiridde safari mirundi Junior when I look at you otujerega Junior okusoma what do you think about further studies kubanga onyonyo olabika nga ategera psychology obulungi ate nga wamusoma degree esooka are you by any chance Uganda teba respecting abagezi I always tell young people after your first degree don't go for masters very early go to the field and the first work then you come back and master you can't be master in nursing it's not filling papers go to the field and work first then you come back and you master in what you have done but how can you master something you haven't done you haven't practiced at bachelor's even because I know how psychology can be applied because now I have been in the field ekibuuzo kijjukira kye nabuuzizza going for further studies genda dyokola masters mu psychology nkubuulira why it is difficult me to go back and I waste another how many years 2 or 3 years mastering even if I practice but you don't even have a job and you are mastering what oli amasteringa mukyakola tanafuna mulimu ageze ku masteringa kukyate kyo masteringa kyotakola kalizo kibanyi ndi mawulire naye n'okuddayo nfune ka kosiniti ka journalism okumanya media law because kati das ngera yini kati gyenkola ki kitawo kafulumu ebyo naye n'okuddayo nkola ki manyi nti amawulire kamera ziti because omuntu ayinza okulowooza nti journalism kamera eno gye mutadde nebo babusinga balowooza it's bigger than what you think it's what you do with it nali nga sinagenda ku ma TV zenga ndoza TV kitu kyangu but I see moderators babira n'obuntu muno talking to the editor there ekyo kikyuse mu kuba obulango ekyo tokimubuuza awo oyiseewo you have got that you people police eri mu studio era nze mbawo ekitiibwa then we find an idiot on the streets buna yakutte kamera yali mukubiwa bifaananyi ku nnyimbe mbu now is a journalist wawa bwana bali bakubira bifaananyi ku nigina kati ba YouTuber
era omulimu guno wegubeera omuzibu mwana wange omuzibu wegubeera omuzibu bwegutyo nekitabo bwatyo bwe yansumbuwanga oyo tubeera nga bavuga nyonyi ekiri mu matu muno oveeko uyiseeko takuba kati kendeeza mubuuze bwe tutyo. I give you respect, you people. I give journalists respect in this country. Omuntu asoma article mawulire nalooza nti otula butuuzi wali nomala gawandiika. It's a lot. And our people don't appreciate that. Have you had time to talk to Pressure? Pressure is out of prison. Yeah, he's out of prison. Like counseling, visiting, okumuyamba mukuvaayo, surety bwe bityo. No, samuyamba mukuvaayo because he was involved in a very sensitive thing. Stegera. Morally what he was doing was not right, and I don't want to have such a record. Tineyimirira omuntu eyavoola abakulembeze. Was on the other side, I sympathize with him because we have also made mistakes. He deserves a second chance in life. That's a setback. Okay. Now he says that engeri gy'okirabamu. Kati engeri gye yafuluma, I don't know how the land magistrate looked at his case, whether he deserved the bail or not. That's for the judiciary. I don't want to interfere in their work. Kabaina bye batunulya. Kati wamaze okuweebwa bail, there are those who are angry and annoyed. Those ones who think nti abadde talina kuweebwa ki bail. Now what that young man should do, and I think what he has done best after getting out of prison, is to first keep quiet for some time. No, he's not to keep quiet because he's thinking about it. He was instructed by court to keep quiet. I want to thank court if he was instructed. He was instructed to keep quiet. Okay, because the bail zina restrictions zebakuwa. But era kumuwa bail tekitegeeza nti omusango gwawedde. What next after? Chiche wandikoze singa osinkanye pressure today. What advice would you give him? Want to apologize. To who? To the kingdom. Nandibadde ndowooza nti wandibadde oddayo mu NUP olw'ensonga NUP improvinze obole wavaayo baggulawo ofiisi balina ofiisi ennungi wali e Makerere. Leadership n'omukulembeze ayongedde okwenyweza kasajja katandika nga akasaaga ku mpuuga si bukafulumiza mpuuga but yagimufulumya yamufulumiza naye in the wrong run omukulembeze buli wogoba wabuli wo destroying abandi kuyambyeko. Politics is not a one man's show. Si byabuyimbi. Politics is a game of very many people who come together to have a common interest and they build that vision. Hati yagoba Honorable Mpuuga. Yes, agumye yengo okulembeze kati agumye ne buli tafaali lyojja ku nnyumba teyongera kunywera. I think Mpuuga was one of the most intellectual politics where yaliwa dialogue. Twogerezeganye tuteese bano waabwe wa radicalism wakulabisa. Simanyi mukulembeze yali afunye buyinza nakulabisa kwa nasoma ku Lotte Kenya tabufunangako bwati. Field Marshal Cecil Fate Egypt teyalina gwe yalabisa. Waka go to the bush and fight for party baagala balika mwacha bali amayirungi. Now which leader in history waga yali afunye obuyinza nga ali magere? Tell me one. I mean yasinzira wali magere mbigere. Obote Simon, please leave those young people. No, I thought that revolution ya mwenga avuka abato ye yowandi badde mu NUP ya kamera ya kudali no tekali akasimo kayo no vuma kugoya gadde no gato va Moscow eriyo government egonga bajikubira ndulu nge yawa Museveni agenda ngawa. You think Uganda is internet? Abantu bali obukadde obwo abakozesa internet abasobola okuteekako data beebweru. Tuvule baba n'abaana beebweru bajja wano ne batambula mu Kampala nga teri abamanyi. Tukyali wali ku grassroots politics owa mobilization.
wagulidde abantu omwenge ku kyalo yawangula gomanyi abantu bakumma akalulu lwakuba tewababuuza teffe teyakatusaba naye nga bakulaba okuyitawo naye ate tujja mulonda ate tuyitako buyisi interaction interface ekyakola nnyo mu kalulu ka Uganda akati bano bendaba these young people bali mu shares views struggle zaabwe zakweraga kulinnya nnyonyi in the political dynamics now that Besigye is fast rising again. Kano muleke China ja fast rising ogugwe gwagwako kano muleke omanye failure to know when to leave is also a problem. The fact is Besigye should retire. Kano we appreciate what he did. He fought for this country. Now it's Bobi Wine. Kati Bobi Wine yaliko kano tuleke tutujamize. Kano we respect you. Sit at your home and rest. Leave this young man Bobi Wine. He said he cannot rest until the struggle is over. Until Uganda has achieved freedom. 20 years. Yes. He's in a struggle basically. Yes. Until Uganda achieves freedom, nothing but total freedom. But politics is like running a relay. Have you seen relays? People who are running. Wakati, nokawo mulala. The generation has changed. Bobi Wine ne waba tetumwagala. Yes. He appeals to the generation. Muto, muvubuka munnaffe. Generation teyina ebyo. Kali sasa imoni tolaba. Baluna boyinzo mmoza kati. Bwe babadde ba senior journalists nga boogera esi neewulira kati generation egende ebaleka. Baga ayogera biki ebyo? Naye oli byali byamagezi. Emyaka kintu kikulu nnyo. Psychology, generations change countries, generation change society. Abana bo. Don't see Besigye as a new threat in the political equation. That's not threat. Now that he's reorganizing. That's reorganizing. The ground gives you what to do. Ground is zero. Nze nalabako Kano nga ndi mwana mutonga waliye wappe ekyengera waliwo ekifaananyi kye basiba emmotoka ne bakisiimuula. Ne balaba ne Besigye ali wamanyi. Ne bakisiimuula bwe bati ne kiddawo. Ne kati Kano ayitawo olwaleero. Generation yegenze. Kati gwomanyi President Museveni singa lwaki waba akola gundi national address ennaku zino aforcinga buli TV omuteekako. Museveni used to move here. Abantu nga bakwatirira bukwatirizi bamulabe. Come willing ng'enguudo zikwata. But President Museveni was popular. President Museveni yagenda kawo ku lubiri batali bamufuule omu ku bakika kyekye bali bamufuule kyente. The whole Lukiiko was full. Naye kati bagambe nti ajja. Nabe naalemu era bamuwuliriza kwa mukama waabwe. I see some ministers sleeping. 40 years. What are you going to say that is new? The generation has changed. Kakati gwa abaana bo. Uncle Simon Muyangaluta. Byemulaba ku TV byebimu. Abana guli mu birala. Bo bali mwanikati, abantu bali mwanikati. Balaba mipiira. Amanyi obubonero Arsenal bweyina. Nayinza okwerabira n'okusumululayo embuzi ku ttale. Kakyala baki bali mu bayimbi dukati ali en skin tayina byayimba totally nonsense. Ne bamwagala olwagala byonna byemwagala byonna mubikole netwezijukiza loko down natandika tulya nkoko kakati enkyana ne tulya embuzi. These boys nenge bala byonna ligwe limbe the generation millennium X. Umanyi yetati ya danger. You know me city ya danger. Nebalete nyimba z'aba Paulo Kafeero. N'owuliriza oluyimba okumala essaawa emu n'ogaana naye banna omusajja ono yali mugezi ng'ayimba ku kintu mu bulamu ky'oyiseemu. Ayimba ku kintu n'ateekamu ebisoko n'ateekamu engero oluyimba ne lujjayo amakulu. Ne kati bano tuli mu nkudi bali mu nkudi. Oyo embuzi zakutudde oli mu kidongo ne baba waawadi mbu bayimbi. Kakati generation yekyusa ennyambala edda balina bolo bottoms empale nga nnene wansi
buno bukacupa ne bujja ne bagaba abayayi kati osanga omusajja omukulu looya nunga naye kanso n'empala ogyeyambula otya ewaka ng'emukutte bwete kati damages azza. I can authoritatively tell you 10 years from now ojja kusanga balooya bambadde damages mu kooti. Balooya n'enviiri basiba tewamulaba ono yavuma kojjansereko yali amutidde ku NTV Semakadde yesibidde obuviiri bwe namugamba Sereko we have the right to question you ninge byonzo bigamba omukulembeze dda. Do you know what an MP meant 20 years ago? Nga bagamba nti minisita ajja ng'ekitundu kikuŋŋaana naye kati minisita ajja mu kitundu n'aladisi agasiriiwo tubikyuse esimu bwebula wano nga mulimu abato nga ffe n'abakadde nga mwe twaza abakadde kati abakadde be basinga obubbi nali sikimanyi era nze essimu yange neebula edda obukadde gyabanga myaka naye nze natya tutambula mu byettaka ne minisita omukadde n'akaaba amaziga nga n'amannyo gamuwangusi nagamba wano wange n'amalaalo gaffe gali wali mugendo ziikula amalaalo nga batemye biti ne baziika miteteme gya bitooke nga baguze muguli. Do you know that people buy people ne babayiwa ku ttaka ne bakaba nokaba nolaba omukadde nogabambye omukadde naye nga si wawe baleese muleete ngali mu katemba ne bamutumuza mu kamera because bo baagala sympathy because gweolaba omukadde ng'ayogera ofunamu ekisa naye be basinga obubbi kati n'obufere odi people. Era nze essimu yange neebula mu taxi bakadde bensookerako myaka 7 jajja sooka ogiremu bwoti. I'm telling you facts. Wano wetulika kubabbya sente za omwiwa omusolo mu gavumenti eyo mulimu omuto. In fact kiri vice versa. Poliisi erina okukwata beekuuma. Ababbi tebali mu public. Ababbi bali eri be bakuuma. Poliisi beekuuma be babbi be balina okukwata. Thieves are not this side. They are side. Kati eggwanga lyakuba sama. Nze munene nasooka nembiwakana neŋŋamba abakadde bano tebayinza bayiwa ku ttaka waabwe bagenda oziikuula amalaalo nga waliyo bigundi bya bitooke bye baziika. Nomugamba mukadde gwe tugenda aze banamuzukulu bambeesewo buliisi nze mpaka nabulagala omusajja yaze munenatwe mutwaita nolwamulinnye era peni yagenda otuza omuzukulu wange. Nze era nkubiriza abantu if you have land sibako ekikomera. Don't leave your land open. Kati bakwata bajulize ennaku zino be bakozesa. Eyo 3 June bajja ne beefuula nti bajulize bagenda Namugongo ne basiba ne bakuba enkambi ku ttaka lyo. Bagenda oli gwovuga nnyo nga gamba nti amulemereeko kati muli babibanja. They don't go. You should have respect for the elders. It's important. Ati akati temwagala mazima. I'm not saying that all old people. Naye leero nze kyendabye wensoma amawulire sente ezisinga okubbibwa bakadde old people myaka 7 kaaga 5 ate tebabufaanana. Oli wa myaka 24 ono wa 27 abo tebalina kyakubba. Simu yo bwebulira wano yazaazi Uncle Simon gwe nshoka nga Uncle Sasa ndeka forgive me but kati aba pastor bubbi kyo businga mu machachi kati omuntu nasoroze ndigana ne transport yasigadde mu mulete naye abasumba bonna bata. Nze I have respect for pastors kwa mukufera ate tebaseka nezikira jine oyanga fe ba plan the kid when nagenda kusoma nagenda ne sente nagenda ne ande akati ekizibu nagenda ne fridge ekizibu ekirimo. We can't turn education like that.
education ne school setting erina amateeka agagifuga. Abaana bwe mubakkiriza ne bakwata obugagga bwewaabwe babuleete ku masomero kati liba terikyali ssomero. Kati omwana azze n'erikopita yagisasudde miliyoni 3 just for 10 minutes tikyonaamukuba otya. Gwe toyina kagaali oli tica mwe batica toyina na wirubalo ogalamiza omwana w'omusajja. Are you stupid? Otegeera. Ati yebisi. Abantu emmotoka ze baabuza abasomesa tebazirabanga. Abasomesa babadde mbuti bakutte ku matama. Abaana bazze n'obugagga bwewaabwe. Yes, kati onaamukuba otya. Omusajja akutte omwana miliyoni 3. N'apangiziriza omwana we. Ng'omusomesa ofuna emitwalo 5 ng'osomesa oyo okuba oyo. Kati ebyo tekyali ssomero. Naye gwe ngamba bapulandikidi bwe ba. Ati ffe tetwatuukako ate. Bano ate bakisusiza nnyo. Editica y'essomero talinnyanga na kunywa kati bagenda mwegayirira abaleetere nabo balinnyemu. Staff room eno. Editica bamwetolooze ku kisaawe. Kizibu. Tayalinnyemu kafiringe. Yes, kati tokyali mwana. Ffe tebamanyi era nze ngamba abazadde. Nadi mind you are happy because go nganti gwe bobu wage. Waina ne TV, ne fridge. Twaina na polo. Twanga wali obye ne motoka. Ebyo bya university. Si bya bano bato nnyo. Singa babikoze ate university level. Ka university muba mukuze. Ne kati bano bye bagenda okwogerako mu kirasi tebagenda na kusoma. Essomero eryo era iti hairikola litya mu ode ele. Ati kakati twagala okulaba nti engeri gye mwatulaze ke tulinde ne performance tukole ki. Obaddala gwe yali nnyo ennyonyi ne results zinabaza nnyonyi. Naye the other side also ngamba abazadde nti oba toyina ssente bambi totukyalinga mwana wo kumutwala mu masomero ago ajja kubeera tochadi tabajjamu gwe fake everybody attended ajja beera out of place. Tutwalina abaana batwolezanga engoye n'omuga ngenda kukwaba splash obwo splash bubiri genda oyoze engoye splash 12 them nekwijjala y'essomero ogimanyi nakoleze bulungi nnyo nogolola n'agolola ng'oli wali olya binyeebwa. Nze bino byonna biwita bits bino nonabimanyira waka ku ssomero nga bali baleeta biwita bits bano baleeta bye batabula mu mata ba planned kids naawe nodda maama wo mugenda mu supermarket ayina emitwalo 2 ositudde ebintu bya mitwalo ate bino mwana wange wabimanyira nze njagala wita bits kakooza aziina. Nze mama ngo olunaku lumu yajja n'obusera nalwala ekifuba nemugamba mami njagala fruits yaleeta ffena amwekisa ku mutwe mbw atusaliremu nemugamba mama namwekweka nemusanga kutainuga mami that should be the last time mbw atwawula ne Joseph Tamale mirundi junior This is Inside Out.